ebbula ly'ebibalo ebisobola okukozesebwa mu kutaasa abakyala abafiira mu ssanya ze zimu ku nsonga ezirambikiddwa abasawo ze bagamba nti singa ziweebwa omukisa awamu n'okulowoozebwako omuwendo gw'abakyala abafiira mu ssanya gwandikendeera. Bino byanjiziddwa mu nsikano bannamawulire abasakaaga ebyobulamu mwe babadde wansi w'ekibiina ekibataba ekya Health Journalists Network Uganda HEJUN awamu n'ekibiina ekitaba abasawo abaakuguka mu ndwadde z'abakyala ekya Association of Obstetricians and Gynecologists of Uganda awogu. Okusinza ku Professor Dan Kaye ng'ono mukugu mu ndwadde z'abakyala agamba nti abakyala bangi tebafuna bibalo byetaagisa nga kino kibakosa nnyo awamu n'embeera gye babaamu. Ono era alaze ng'ebibalo ebiriwo ebiseera ebisinga bwe bitasobolwa kugaayizibwamu n'omuntu wa bulijjo okubimanya. Lot of data, but it's in a form that is not accessible. It's raw data. It's not even sometimes segregated enough for you to know, is it the young women, the old women, or what complications do they have? So absence of technology and technological innovations is one way which limits availability of data that could help interventions to address the plight of these women. Sabbiiti eno abakyala okwetooloola ensi yonna bajaguza olunaku lwabwe mwe beefumiitiriza ku nsonga ezibakwatako omuli ebibasoomooza n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omulamwa gw'omwaka guno gutambulidde nnyo ku bakyala okubataba mu tekinologiya aliwo. Wano Professor Dan Kaye alaze nga tekinologiya aliwo bw'asobola okukozesebwa mu kulwanyisa ekizibu ky'abakyala abafiira mu ssanya. Ono agambye nti ebintu bingi ebikyuse olwa tekinologiya era nga bisobola okwanirizibwa. Development were initially technology, for example, giving oxygen, monitoring patients. They are simple technologies, but unfortunately most of them are not available, especially in the rural areas where women have these problems. So the theme for this year is very relevant in that unless women are considered in the design, first of all, to design technological innovations that are suitable for them, that can address women's needs, then they will definitely be left out when it comes to economic development, socio-economic development. And then failure also to provide this technology leads to absence of data. Mu lukuŋŋaana lwe lumu omukugu mu by'empuliziganya Leah Kahunde alaze nga obubaka obuli mu bantu bungi obutali butuufu nga buno buteekeddwa okusalirwa amagezi okusobozesa bannansi okumanya amazima. We could also harness the digital space and the digital revolution is through platforms like applications. Awoku is in the process of developing an application as well that is accessible. But then you see the kind of interventions we're highlighting, like apps, phone applications, are mostly applicable to those within the urban settings, the literate settings, those with access to money, access to knowledge on how to man the different smartphones and the plan, understand literacy levels as well. But then there's other interventions that I've seen work elsewhere. For example, telecom companies have come out with strategies not related to health, but then, you know, when you receive a random call and it's an automated phone call giving you certain information, that is one of the ways through which SRHR programming can be more accessible. Mu nsinkano y'emu ne Dr. Yasin Magombe naye akoonyeeko ku bubaka obuli mu bannansi. That you also want to share information which you understand, and thank God it is coming from the professor. Certainly you're also going to share with more people, because most of these myths are existing so much. Every time we go into dialogues, even at facilities, even some of the new health workers in these facilities need information. So we usually engage them, and I'm happy to say that with the toll-free numbers, with the app that we are creating, now the app is going to help the urban community, the youth especially, who have these gadgets. Yes, Chigongo, Kura, Channel 44, Oreguro.